Leka tusembeyo neggulire ddala mwebale nnyo wetandika neggulire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala katandike neggulire ddala lino eryalabiddwako nga kigambibwa abantu balabiddwako nga bafudde 38 ekyotera nga bano babadde basima golodi ekirombe kino ne kibayiikira wabula abantu abamu babuusabuusa nti basinga katubirabe Lise budigida abantu bekyotera zabadde ziwera ssaawa nga 4 ez'okumakya abakyala bana babadde bagenze okusima golodi nga babba bwe babasuulawo bantu bagereko n'abakyala babadde wabategeezeza ekibawaliriza ogenda mu kirombe tuli bakyala ffe twasalawo katwekolera abasajja baba nga batuddukako ne batusuulawo abasajja nabo ekisooka kati baagala kufumbirwa bufumbizi baagala balina ate wategera nti wafunyemu akasente najja nakuyeekera okakutwalako kati amazima gakano ne tusalawo naffe tukole ki tugende tukole ebyaffe bano balabiddwako nga kigambibwa babadde bayitirivu era emirambo gy'abantu bano bakajja emirambo 6 era abasinga bakyaliyo nino ne maama wange nabina bano balabiddwako nga bagamba n'amaziga olwo abantu baabwe abafiiriddemu poliisi ekyagenda mu maaso n'omuyigo okulaba ng'eyikuula gyera doda yakusagire gulire olwa TV gy'otuddeko mu ddiiro yo agenda tubuuzaako abalabi baffe tubuulire akikola atya biki challenges kyazayitamu ng'akola ebintu ebyo buuza ku balabi baffe. Mbalamusizaako mwenna abandaba SKTV mwebale twagala mwebale kujagala mwebale kugibeerako nze amanya gange nga sinnagenda wala nze Alani Matovu gemanya gange nenge erikola ssente bampita Kikolokomba abasinga gwe bamanyinga munnamawulire okuva we nateete ekintu kino nkyusa amaloboozi ag'enjawulo tuwulidde ng'oyogezaako omuntu omu ku TV presenter oba Ekutte abantu osobola batangazeemu okukikola otya wagenda n'otraininga wakola otya era yali training abantu bakoleremu mwebale nnyo abatulaba ku TV yaffe n'enganzi SKTV katandike n'entiisa erabiddwako nga kigambibwa abantu b'e Kasangati babadde bagudde ku kyokya olw'omukyala eyatiddwa Nasulibwa Mwaala katubirabe Lise budigida abantu b'e Kasangati zabadde ziwera ssaawa nga 12 ez'okumakya omukyala eyabadde ayera oluguudo weyagudde ku n'omuliro omukyala eyatiddwa twagereko n'abatuuze bana babaddeyo ne bategeeza ng'embeera eno weyabadde nze mamutema mannakanjako nabadde ntudde wali eri nga nkola ki nga tukedde kukola ki kukongola nseenene kati jjajja n'aŋŋamba nga mpulira abantu abaleekana sooka okole kyogendeyo nagenza otuuka ng'omukyala gwe tumanyi gwe basse omulambo gw'omukyala ono gwagiddwawo ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu ery'emulago okwekebejjebwa eno gyagenda okugibwa okulaba nga akwasibwa binganda ayogeza poliisi Kampala ne Minwal Radio nanga naye nayogerako kati bagudde ku mulambo gw'omukyala ono eyabadde amanyiddwa nga Nakayiwa era nga abadde awangalidde mu kitundu kino era nga ne landiroodi we wamu ne chairman abadde amumanyi oluvannyuma poliisi akutte abantu babadde bataano nga kigambibwa balina kye bamanyi twakutteyo abavubuka 5 bano twabasanze ku matatu yakazibwako Zaala wamu ne Rudo era bano tubayina ku CPS Nasulibwa doda yakusagire gulire ku TV ensi yonna enganzi eno ate ebyo byabateeyo wetwengera mu maaso ne gulye ddala okamala obukamazi nga tweyongedde mu maaso eyali omubaka wa Kyaddondo Robert Kyagulanyi Bobi Wine Ssentamu akwatidde n'opubendera alabiddwako nga bitaddemu engatto n'addayo ekolomojo ofunira abantu bano abafa enjala ekyokulya Kyagulanyi yawerekeddwako Dr. Kano Kiza Byesige katubirabe
yali omubaka wa Kyaddondo Robert Kyagulanyi Bobi Wine Ssenamakwatidde n'Obubendera zibadde ziwera ssanga mukaaga ez'omutondo n'abiteekamu engato n'agenda e Kolomojo. So kyembasaba bakadde baffe bannyinaffe ekindeese ne Kolomojo nga nze Kyagulanyi nabadde wange Magere nenda baganda baffe nga balajana nga bakaaba baffe enjala n'ensalawo nga nze Kyagulanyi okwata katono kenina. Kyagulanyi n'amaliza n'okwogera yabukwasiza obuwunga wamu n'ebijanjalo era bino ebintu byendeese njagala okubategeeza nti nno ensi yonna ebiraba era babiraba. Olwamaliza Dr. Kano Kiza Byesige naye nayogerako eggwanga lyonna twagala okubategeeza ne mwene embeera okusitukiramu era okuyamba baganda baffe. So bano babadde bakyogera polisi ne bakubamu omuka ogwo balagala okumanyiddwa nga tiagasi abadde muyitirivu era nga abantu 38 ebakwatibwa loose border yakusagire gulire ku Lwa TV eneyaffe Nganzi kwoli ate nga tuvuddeyo etwongera mu maaso ne guli eddala erisembayo. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Intabulwa alabudde abavubuka abalya ssente ez'abantu abaliko obulemu. Museveni bino abyogeredde Kayunga Bugerere wagendedde mu nnyonyi eyakazibwako Namunkanga emanyiddwa ng'erikopita Katubirabe. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Intabulwa zibadde ziwula ssanga munane ez'omutondo abiteekamu engato nalinnya ennyonyi eyakazibwako Namunkanga n'agenda e Kayunga Bugerere okulabula abantu bano abalya ssente ez'abaliko obulemu. Mama idobona ino ni yino. Ola manizano President Yoweri Kaguta Museveni nayogerako eri eggwanga bilobela byonna abala Uganda ne bala Kayunga ne bala Kampala njagala okutegeeza olw'abo abavubuka bonna olw'abo abadda ssente z'abalenzi bange ne bawala bange abaliko obulemu. Now this one and somebody actually this is Uganda community. No. President Yoweri Kaguta Museveni abategezeza nga ssente zino wayagala okulaba nga bazizza twagereko n'omukyala aliko obulemu naye ategeeza bw'ati amanya bamutama amalobina amazima ga Katonda ne mukyala mulema mundaba ate nga ni mukyala yaŋŋambye nenzikiriza sijja byogerera ku mpewo naye amazima ga Katonda nagezeemu yagesigiraba. Ono bambuzza amanya g'omulenzi oba agamanyi amanyiiko Sekawalya Obadesi yaŋŋamba simanyi ne gy'abeera wabula ono yategeezebwa okulaba nga babeera bulindaala ge bagenda okukwatibwa. Mwebale nnyo okulaba TV yaffe enenganzi. Bawange yafiira mu magye Somalia naye Pulezidenti yali atuweereza obusente buno ate amazima abantu abakungu ne babutulyako. Bano balabiddwako nga bakaba amaziga abala Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'abagumya loose border yakusagire gulire ku Lwa TV eno enganzi gy'oliko mudiiriyo. Mukulikeeyo ate katugendeko mu gebweru okamala obukamazi. Wetugendako mu gebweru yali Pulezidenti wa America Donald Trump yalabiddwako ng'ayogerako eri eggwanga ng'agenda okuddamu okulumba North Korea wamu ne China katubirabe. Eyali Pulezidenti wa America Donald Trump yalabiddwako ng'ayogerako eri eggwanga ng'agenda okuba North Korea wamu ne China. Twagereko ne yali Pulezidenti wa America Donald Trump n'ategeeza bw'ati now the trouble, the reasons America, the superstar, and the reason called the people's state of not cry, have called for danger, and the reason the trouble. Uri abategeza agenda baka byamazigo atali kuzigiza. Ekyalizano President wa China mu kibuga Beijing nayogerako mu China. Intuya, ntutua, ikiya, ututua injantu, ntuyinshancho, ntua. Uri yalabiddwako mu China. Tunadda n'amalala kale katuwummulemu. Mwebale nnyo ddala abatulaba.